Tugenze ku kyalo Takajjunge ku 2 ekyo kisangibwa mu bitundu eby'emukono eyo. Abatuuze bavudde mu mbeera ne bakuma omuliro ku bavubuka 2 be bateebereza okuba ababbi era ne basaanawo. Okusinziira ku gavudde eyo bategeezezza nti babadde 4 era 2 ne basobola okudduka. Twogeddeko n'abatuuze ne beemulugunya nti obubbi bw'ebisolo ebirime saako n'okubayingirira mu mayumba gaabwe nga ne namba puleeti z'emmotoka tebazitaliza bweyongedde ku kyalo kyabwe. Abatuuze ku kyalo Takajjunge ku 2 ku nsalo eyawula ekibuga Mukono n'eggombolola y'Ennama bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo ne babaako abavubuka 2 abateeberezebwa okubeera ababbi be bakumyeko omuliro ne basaanawo. Kigambibwa nti babadde 4 kyokka 2 badduse nga bano kubaddeko alina omuguwa gwe beesibamu okuva ku migongo ng'abalala basooba. Bano emirambo gyabwe gisangiddwa ku kkubo wakati mu kikoomi ng'amabbali w'emirambo waliwo ekikutiya ky'amatooke nga bagamba nti baagabbye. Abatuuze bagamba nti bakooye ababbi era nga tewali agenda kutwala mubbi yenna ku poliisi. Funa akatono oli ako kabala kumala. Teri agenda kutwala mubbi ku poliisi wano Mukono yakowa ababbi zibanze bakopiti yange wali nabana akajitula. Mwezi gumu yakola ya bilichi. Yete nawo tukakola. Obo mulimo okuliwo kuba kole. Katofira mitwali 3. Walima abantu katenya ali mu bantu mpiti twako wabagala mu abantu wasanga kiwedde ng'abakyenda kyoli baba namba plate babbe mmere batubbirengo. Bategeezezza ng'obubbi bw'emmere ebisolo saako n'okubayingirira mu mayumba bwe byeyongedde nnyo mu kitundu kyabwe ng'abazigu tubakozesa zi master keys okutwala namba plate zaabwe nga kati bagenda kusula bweru okukuuma ebintu byabwe. Obususse okuva ku waavu siyinza kumanya naye bw'obususse obubbi bw'emmere obubbi era bw'okuyingira mu nyumba okutuuka ekintu kyonna ogatta n'amataka tuli bubi tusula bubi. Babaffe emmere ebisolo mobile money buli kimu amayumba ente tukooya. Ye atwala ebyokwerinda mu kitundu kino Ssaalongo Waswa Kizito obuzibu abutadde ku bavubuka abatayagala kukola. Tebagala kukola ne bwebafunira emirimu egiringa ejja buloko tebagala kukola ndowooza olabye abo bafudde bavubuka tebagala kukola ate ekirala n'emirimu gyennyini tegirabika muno mwaffe amafakitule agalimu gonna gaafa. Ye Sub-Regional Operations Officer Reserve Force mu Greater Mukono Umar Sebuyungo avumiridde ekikolo eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Naye nga ekikolwa kino kibi eky'okutwalira amateeka mu ngalo naye ate oluusi kijja na bino okwanguya okuta abantu ng'abantu bazizza emisango obugeza obubbi bw'emmere bungi nnyo obw'ebisolo n'ebinyonyi n'okumenya amayumba naye okwanguyiriza okuta amangu abantu nga n'ennannyini avunaana tafunye bwenkanya. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire akakasizza ettemu lino n'ategeeza ng'abagenzi mu kiseera kino bwe batannamanyika era ng'emirambo gyabwe gitwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omonyo.